bunula bubya eri focus twagitabula nnyo ebintu biri tugenda giddamu wano ku exclusive. Okay, butereevu gwali mu nsi yattu Uganda ali mu East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo gamba nti nedda buli wonoobeera nga olabye notification ku mikutu gyaffe gino okuliko Jack Gat exclusive wamu ne focus webali nnyo okubeera nga okikola era atanaba kusubscribinga nkusaba osubscribingeko buli wonoobeera nga osubscribinze kitwongerako call numbers family tuba tugejjira tuba tugaziwa abakikola. Thank you so much mwebali nnyo okubeera nga mukikola. Ne leero ntuse ne kojja Kagato nga tuli mu seri yaffe oba tutunulira ku bulamu bw'omugenzi Prince Job Paul Kafeero, the golden boy of Africa. Era twagala tulabe golden boy twalaba parties ze ekyajja ky'omuyita erinnya eryo era abataalaba ndoza episode ezo nsaba olina okuddayo kemabegaawo ne wekkaanya oba n'omanyi obulamu bwa Kafeero okuva yayingira mu Kampala tuzze tumutematema mu episodes ez'enjawulo okutukoonako olwaleero twagala tunuleko mu bulamu bwe n'abakyala. Manyikiddwa nnyo b'ekifaananyi ekyamusiigibwako ennyo ng'omusajja yali nnyo ow'abakyala abangi era ng'oyinza omugeraageranya nga ku Abudumulaasi bw'obeera nga obadde ogoberera ebyabayimbi kubeera nti abadde yali yeetiribosa nnyo mu bakyala. Njagala tuveeyo leero oba ne mukwano gweno era eyali omu ku abo bamaneja be ayawangala naye akabanga atunnyonnyola ekituufu kyali ki kuba ye ng'oggyeko bye tulaba ku kamera twalabanga ku kamera ne mawulire ate ye yamuli ku lusegere ddala. Kojja ono story agivuze okuva gye tyatandikira eri episodes nnyingi nnyo zazze ng'atunyumizaamu emboozi ya Kafeero. Bingi bye tujja okukuleetera ku mikutu gino naddala mu mboozi ez'otalaba ku TV z'otawulira ku radio z'otasomye ku social media naye nga tuzijja ku bantu abatuufu era mu maaso eyo tujja kuleeta ebintu bingi ku mikutu gino. Otherwise kojja nsaba ombuulize ku balabi ba Kojja Gat exclusive wamu ne focus tusimbule eggaali. Abalabi ba focus TV mwena mbalamusizaako nembeebaza byonna nembeebaza okuyita obulungi muyidi n'aba Kojja Gat exclusive mwena mbatwalidde wamu nga mbalamusaana ne bagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yidi mubaraka bonna gye muli tubaagadde nnyo olw'engeri gye mutwagaddemu musubscribinze era tubasaba mwongere okusubscribinga kubanga naffe kituzaamu amaanyi n'essuubi nti gye tulaga tulabayo ate ne twongera okunoonyereza wamu n'okubawa ebyo bye mwandyagadde okuwulira. Abantu abamu babeera mu byakugira kusekamu tusekemu ebintu bisesa ngendako ku social media kuseka nze sikuleetera bintu byakuseka ku social media kuno oba bw'obeera ku Focus TV oba ku Kojja Gat exclusive ojja kubanga ozze kumanya ebyo by'otasobola kumanya oba bye wandibadde wamanya naye nga tewafuna mukisa kubimanya. Okay, Kojja tubadde abantu series nyingi tubawadde story nyingi ezikwatagana ku mugenzi Prince Job Kafeero naye olunaku leero njagadde tunuleko ko mu bulamu bwe ye n'abakyala be kuba kigambibwa okuva mu mawulire ekifaananyi kirina kirala njagala tukijje ku ggwe omutuufu otunnyonnyola obulamu bwe bwali butya ensinkano ye n'abakyala be yalina era mu maaso wali nagamba tujja kuwaayo ko ku budde tumukompealingeko ne muyimbi munne mukwano gwe nnyo basudde naye tutandike leero ku bulamu bwe n'abakyala. Mu bakyala saagala kubeera nga nemukoonako ku mukyala lweta Bisirikirwa kozi wangamba oyo bamuwalawo abaakiiwo Robina kati nze byatuka ekiseera nga kuba ate Bisirikirwa erinnya waba Namatovu aba yeddira muziro gwa mmange awo ate olwokubanga nali mukwano gw'omwami we kati ate nembeera nga mulamu we. Kiti kimwasinga okuteeka anteeka mu kiti kyakubeera nti nze nali mbeera Kafeero twali tubadde naye ebbanga ddene nga akimanyi nti mumanyi era nze nali nina okufuba okumugamba nti Kafeero muntu mulamu, Kafeero ali mu mbeera bweti si muntu mubisi ki era naye ne buli lwabayogerera mu bintu byasinga okwogerako byatayinza buusa maaso engeri gye namuzisinkanyaamu ne Kafeero era ye muwala ndowooza mu bantu oba benaafunyeeko benaabaddeko nabo mu bulamu bwange betwabadde nabo netambula nabo nga mikwano gyaffe yatasobola kwerabira omuntu asobola okujjukira ndi munnange
bino byonna bembeera gye natuukamu essanyu lye nabeeramu gwe wali nteekamu. Omuntu asobola okugamba ekintu ekyo abeera muntu mulungi nnyo, abeera mujjukizi ate abeera nga asaana okukolaganika naye. Ojja kiyinza okuba nga kyabulyaza kirimu engeri yonna ennembi singa tuzanya kali akantu kanyumira nnyo nze akaaki kali ak'entambula gye wamutwalira ng'omutwala ew'omukulu ak'emmotoka tekiba kibi kuba naye akimanyi era akyogera kimusesa nno okukamala n'agamba ti emmotoka mwagijjawa akamotoka nga kaali kabi bulala akamotoka nga kafu motoka yali nnungi era bw'okatulamu olaba wansi wamuwulira ng'ayogera ng'agamba nti ola Robina munnange gwejjukira omulembe ogwo bwe kiba nga twali tusobola nga mukwano gw'omwami walina emmotoka gye bayinza okunooneramu ne bakutwala gye bakutwala nga ne ku mulembe guno wezifuukidde ezaalayisi era waliwo baera gosanga tagirina twali b'amaanyi nnyo era kiri kafero ye yakiteeka mu luyimba twali b'amaanyi twakyakaze ebiwala nga tudigidde okukamala kati mu kukyakaza ebiwala okojja leero njagala omuvugire gwe mu bulamu bwa kafero otandika obubeeramu ng'akyali muto era wakujja kula omulaba atandika ddi okutandika okugamba nti kaakati nfunyeyo omukyala gwe mbeera naye era baba wange nkubira sooka oyimirizeemu bulungi nnyo basitana munna nwadde obuuza nwadde ogambye otya mbadde gamba nti oyinza okwegumbira ku bulamu bwe yatandika atya okubeera ng'atandika ebintu by'okuganza n'okubeera n'omwagalwa we n'ogamba nti kati nfunye omwagalwa asooka tumumanyi nga omukazi yalina abakazi abayitiridde nnyo mumumanyi bwe mutyo era yabeerako nabo omanyi ekizibu ekiri mu Uganda oba ku bantu nga boogera ku muntu abatamumanyi be basinga okumwogerako ennyo be basinga omunnyonnyola kati kyobulaba nti emirundi egisinga obungi balina kye tumanyi tusirika ne mujja luvannyuma nnyo noleka naye bw'olaba bakiyisaawo nojja nokiralifayo ng'olaba bavevenga nnyo nziga mutokozeseza kinene nnyo ng'olaba boogera ebitagatta olaba waliwo muwala twali omuyita first daughter naye kafero nga ye yamuyitanga first daughter naye nze nga muyita mwannyinaze era senga w'abaana bange ndagire ye asirika nomwogera bironde mugabe n'asirika n'agamba naye nakubuuzabuuza naye baba wamma kino gw'olaba kisaanye lwaki tetukinyonnyola abantu bwakola era bwe tukola kati ffe twali tetwagala nnyo ate n'okuyingira nnyo mu ze tuyita obulamu obw'omunda ennyo kati ng'omuntu ng'oyo kati kafeero kale yali mwana muto nga saagala ate kuyingira mu bulamu bwe saabitunuulira nnyo bwe sinza kugamba nti olunaku gundi lweyafuna omuntu asooka oba naye nga naye ng'omuntu kubanga loving is human kati sirina kye nyinza kugamba okuggyako okuba nti yabeera n'abantu ate nga toyinza mugamba nti lwaki oli noono ate n'ofuna noono nga toyinza kimugamba kuba yali muntu nga yeetongodde kasita twatandika okuba nti aggulawo ewuwe naggulawo ekisumuzo kye n'akissa mu nsawo n'agenda kukola oba tokyasobola mubuuza nti lwaki oli nooyo kuba nali simulinako kontrol mu birala byonna koja butuyinza obutabategeera ngitandika ddyo batandikira kwali tuyinza obutakitegeera ningamba bali official bogamba nti yalisa omukyala ogenda okuyingira 1989 yali amaze okufuna omuntu we gwabeera naye yaliwo oyo yasooka owange asaagala kwogera bwage manye mulimu obulamu bw'omuntu bwe tutateekwa kuyingira botateeka kusajjula naye nze nkugambye nti yali afunye omuntu we kojja mu bakyala be bonna nze ng'omuntu omukyala gwe mmanyidde oba gwe mpulidde nnyo mu mawulire biki gwe bayita bisirikibwa ye mukyala gwe yasooka okuwasa officially ayinayo abalala bye yasooka okuwasa yalinayo abalala babiri kati mu bakyala gwe bwomanye ennyo oba bwe wali close nabo gwe mukyala gwe bayita bisirikirwa nsaba otwaleko mu lugendo lwe ensinkana yaabwe ne bisirikirwa batandika batya era then
tujja kujja tunnyonnyole onyonnyole ensi Bisirikirwa yali ategeeza ki mu bulamu bwa Kafeero kuba ndowooza si bwe yakubamu n'oluyimba oba yali ayimbira mulala era yeye tutandike bulayini ati Kafeero yalina mukyala we yalina abakazi be byalina naye omanyi musobola okubeera obulamu bw'ensi bulinga bw'olaba emirimu kati nja kuwa ekyokulabirako nga ekyamongo omukyala Amongo abadde mu bulamu bw'ensi n'agenda n'akola n'abasitwagolinga n'akubeerako Tiggaalo n'akolako Mubagala n'akola ki najjanga niye n'agenda ku mu FDC n'afuuka omuntu ow'amaanyi n'asala eddiiro n'adda eno n'afuuka ow'amaanyi mu ggwanga ennyo kati olwaleero muyisiŋŋanya nga mutambula bumu nga si y'oli gwe babadde bayimiriza ekkubo yaayitewo mwe mugende kati bwe bulamu bwe bubeera otuuka ate n'obeera n'ogamba nti ng'ate okuva eri kyannyamba okutuuka wano oba kyandaga ekyokukola kati Kafeero yali alina abantu be yali ayagala naye ndowooza mu bbanga lyonna lye yabeera nabo waliwo kye bayita bafuniramu mirembe teyawangalanga nnyo nabo n'okuwangaala yawangaala era Kafeero yatuuka emyaka nyinza okugamba nti waliwo n'omukazi gwe yamala naye emyaka egyawerera ddala nga kumpi 2 naye nga talina mirembe ne batamuwa mirembe kutuusa we yafunira Namatovu n'afuuka omuntu omulungi eri Kafeero olw'ensonga nti Namatovu yajja nga atya Kafeero ng'amutya olw'omuntu amumuwadde ng'amutya olw'okuba yamusanga presentable ng'amutya yali tamala googerayogera nga Kafeero nga mubeera naye ng'atayogera nga babeerawo nga baagala n'ayagala nnyo mubeere naye nga mutudde ayagala abeere ne mukyala waawo nga batudde naye nga ne bwe baba tebanyumye naye nga muli awo muti nga yiye enkola ye kati gundi waliwo kye tuyita bw'obeera n'omuntu kye bayita peace of mind omuntu oyo akuwa eddembe wallahi n'obeera n'omuntu nange nze omanyi sirina mikwano kati naye nalina Kafeero era bwe kasita yafa sirina mukwano gwange okuva Kafeero bweva mu bulamu bw'ensi eno tolina mukwano gwa kuba ye yali amumanyi nga nange namumanyi nga tusobola okwesanga olumala okubuuzaganya oba tugenda tulina we tulaga waŋŋambye tugendeko wano oba nze mugambe nti mbadde nina bwendaga netwenjeera netutuuka we tutuuse netukola bye tukola buli omu ne mubeeraawo nga oyinza okulowooza nti buli omu yazze ku lulwe naye ng'ate twagala n'okufa kati yeri enkola ya Kafeero yabeeranga ne mukyala era nga ayagala omubeeraawo ku kido nga mubeerawo nga ye talina buzibu ate si muntu wakuleka naye bwawuliranga waliwo abaleekaana abalegesa ennyo kugamba naye oba ono nga balegesa nnyo tumazeko emirembe tugende tufune we tutuula era emyaka naye gye twamala ku Nairo Theatre waliwo ensiisira eyaliwo waliwo akasiisira mirundi gisinga obungi nga gye tuba tutudde okwewala kerere ate omanyi yalina ekintu kimu nga tayagala kuwulira muntu ayogera bya kisiru nakyo nga kimuwaliriza okuva awali abantu ng'ate kimuyamba na nnyo okugatta emboozi ze mu bintu by'abaana akola kwali muzika waŋŋamba nti si omuntu yakeera ku makya n'awandiikanga mu katabo nga ye talina budde ng'abikola ate ali ku show wagenda ku show ate kye namwewuunyangako ne gundi era akimanyi Namatovu akimanyi nomubeera ku kyati wafunira obudde obuwandiika obuntu awandika akantu kakuana akatereka awandika akantu kena n'akatereka era ennyimba ze yali leka ayagala okuwandiika oba ze yali awandiise tewali wayinza ziyimba ne bwogwa we yawandiikanga tosobola kuba ye yawandiikanga nga either awandiika chorus oba akatundu akasooka mu luyimba n'akasemba ewalala n'atekawo dash n'ebirala n'asazaawo obuntu bwe ye nga asaze obuntu bwe kati ng'oluyimba afuna intro ne outro ne chorus era kyobalaba ennyimba ze bw'aba ayimba ziflowinga bulungi nga ayiiya entandikwa n'enkomerero ennyanjula n'ayiiya amakkati kye tuyita ebigambo ebyanokulwa chorus bw'amala n'ayiiya
outro engeri gyokomekerezaamu oluyimba gye luggwamu ebyo nti abanaamiramu mujje wano wammanju weweweemu ensi eno yakuleka ng'ebyo ebigambo ebisembayo yakozesanga mu nnyimba ze ezisinga obungi kati bwe yagira n'afuna ng'afunye ebimusoomooza byali bingi bayalinako ku program. That was which year? 1994. 94. Olwafunira sije mwaka gwa gundi gye twadde twogerako eri award eya Golden Boy. Awo akoledde kati oli ali ku peak nga agenda kuba yagenda okumufuna nabbi twali tugenda kufulumya teepu bagiyita tulera birerya ayinza okuba akigeraageranya ne ku bantu be yasinkananga abo boogambye oluusi abatamuwanga ddembe. Taawo twali tugira ku bwana ebiseera ebyabaana baali batandise okukola ki abaana baali batunda nnyo obuveera abaana abatonga buli omu babajja gye babajje ne babaleeta ne batunda ebyo bino gye bayita child labor mu kibuga awo naye nga yali kyeragira nga abaana boonooneka batubutuka badduka ewaabwe bajje bakole sente olwokuba okutunda obuveera kyali kyangu buli ng'ate Kampala yali aliko streets nga bonna batundira ku nguudo batunda ebyokulya byeki kati nga abatunda obuveera bwo latest wabanga obw'ebikuubo ebya bbulu nekitwa nga bangi abaana kati era twali tugenda na mu Greenland nze kwe nalabira nti bino ebigambo byayiiya inspiration yagijje wano yabijje wano story yagijje wano twali tugenda mu Greenland kamatina bwana liwotunula bwana tuwulira kali omwana wulira otekali bakayise kaveera nate nagera okuwulira nga mbiwulira mu luyimba ate nga yabinyumizaako twabinyumyako nengamba oluyimba luno yaluyiyale twali tugenda mu kifo bwekiti ate nera ate kama kyali kirungi kuba yampa cheeke emirundi ng'esatu angenda mu Greenland nga sigiri kyalina zanjawulo tuisale namugamba nti omanyi eziganyi jangu tugende ffenna bwe tuba tugenda yalabira ebyo we yatandikira ndowooza okuyiiya oluyimba nga bw'omanyi artist ogundi omuntu yenna writer buli lwaki aba alabye olukigira atandika okugamba nti kino kiyinza okukola oluyimba lwali lulungi wadde abasinga tebaalutegeera naye kati ate bw'onaaluteekako leero olwo gyogamba nti omwana w'omusajja yali ayi babanga mubanenya naye nabo bakyasobeddwa bazadde bali ku miteeru bye bakola byabeegaanyi abaana bafuukidde ddala ekitakyagasa mu nsi sitaani jazza ensi eno oba tunaakola tutya oluyimba olwo ojjadulaba njadunoonyaako baluyita tulera birerya era naawe alaba ndowooza sonoonya kulimba olwo mu Google wa kimanyi nnyimba gye ziri tulera birerya olabe mwe yagambira ng'awulira obwana bamukola abaana bakola ki era mwe muli agambira nti edda omwana ng'osula ng'omugamba nti leeta emmese yo leeta erinnyo ly'emmese jakuwase naye ye n'agamba nti kannagawa kaamugamba nti kaakati dadi nze ompita mu siru nti emmese ejja kumpa sente ng'ate luli wazissa obutwa kannagawa kaamugamba kati era bwe nbadde nga nkula nga ntunuulira nagawa linga nti kanakaana kaamugamba ekigambo munna kati ne tubeera obudooza gye bwagenda eyo mu maazi mu 98 97 emirembe ngirabika nga gyamuggwako egi kuba buli weekend ng'agamba Kyaggwe oza tugende eKyaggwe naye nagenda okulaba nga takyayagala kugendayo eKyaggwe mmanyi ekikola ki ate nakyo oluvannyuma nakitegeera Kyaggwe yali agenda mu bazadde yagenda awakaayo ewuwe newamunyiwa n'atandikanga okubeera eno olwo twali tufunye bituli ne bisirikirwa kuba bwe bisirikirwa omufuna twamufuna nga tuli jini bweyogerere bweyogerere mu maaso ga kivu e Bulaaya nga wali akazigo kapangisa yali apangisa ennyumba ye nyumba nga ebiseera bino ziyita apartment sijja yitanga apartment naye ng'ennyumba zaali nnungi nnyo nga ziri mu kikomera tulinga ne wali tuliwo n'omukyala bamuyitanga maama Nantongo yali mukyala wa mwannyina eyafa wa muganda wa Kafeere yafa wali muganda wa Kafeere yafa yazaala omwana gwe bayitanga Nantongo kati we maama Nantongo nga naye abeera naye awo
Kati so district ya Mtwara netugenda awo netubeera kubeereka tuvaayo ate naddayo ate Maganja. Maganja naye yalina y'amaka yasooka kubeera anti kafeero bwe tugenda nga yakajja yasooka n'abeera Maganja nga bwe ntandikwa nga bwe twatambula n'abeera nga bali ne musomesa Kaweesa awo n'asula kuba ye mufunira ennyumba eyasooka yali muliraanye ate musomesa Kaweesa yali ayimba naye group yemu n'abayimbi bonna abaali mu makula gita singers baali basinga bavaawa bali bava Maganja saizi Maganja kati nekibanga bwamwanguyira ennyumba ne kugifuna endala twagifuna wano mu maaso yadda bagitanga Misauri Misauri au maaso ga Maganja Grain Millers ndabawo opposite awo ekyengulu oyambukako bwoti nodda ku mukono ogwadde we twalinga awo kati awo netubeerawo okwo netuvaawo ate n'avaawo anti buli lwe yali level yali nnyanga n'anoonya walungi era nga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo okyuka mukonawe ng'omuntu n'afuna ennyumba ebbunga bunga eno bunga that is Gaba Road yes eyo nga gyali eyo bulamu ne butambula kati n'awulira ng'ali n'emirembe mu bulamu bwe oluvannyuma lw'osisinkana mwana muwala yalinga ate yali ayogera mpola mpola Robin era nga bw'olaba olwali Robin amufuna atya amufuna atya mugundi nenaka wagifunako naawe n'ogiwulira amale ne Robin akugambe nti nemuleetera emmotoka enkadde mwenamukimira omulabi ayinza oba teyagimanya baagimanya kubanga ne Robin bw'aba ayogera kyekimu ku bisinga omusesa mu bulamu bwe nafunangako kyamusesa mwali ku show yamumanya atya nti oyo omuwala twali tuli wano ku Nankani ku Nairo we twabeeranga yes we mwabeeranga akaseera kamu bwe tujja ku makya we tubeera ne planninga bye tunaakola ate we walinga n'omwami yali akuba ebipande bye ali awo ku Nairo bamuyitanga Muzammili kakati nga tuli awo twali tuyita mu olwo oluyimba nga tugenda kulikodinga tuleerabira erya nendowooza twaliko bana luyimba kyolulala twali omulala gundi oyo gundi oluyimba baluyita wuliriza munnaakugamba ndowooza wuliriza munnaakugamba version eyokusatu kuba ziri ebbiri ezasooka tezaafuluma ati tukubeera owuliriza munnaakugamba nga tugamba nga tuyimbiramu ebigambo Senga Rosette nakubulwa baye yali gwe twali twagala okukkaanya naye ku mbeera eyaliwo mawuliriza munnaakugamba guyo naye nga waali awo nga naye azze kuleeta ayagala mbu kujja kukodinga omanya she's a composer songwriter and singer ate ng'ayimba bulungi nnyo kawala akato kazze okulikodinga oba yali mukulu yali muwala muto ka sweet 16 ali awo mu teen age 18 awo 17 18 nagenda okulya nga omuwala ayimba bulungi ayimba bulungi omwana oyo omuwala oyo aba ayogedde nnyo amaze eyo muyita jje tulabe najja nga muwa omuntu mulamu namuyitira mu kolasi nembawaamu akaaganya nensooka nfulumamuko nenzira bamaze okukkaanya nze ebyo kati okujja nga mbibuuziza Robira bwe navaawo baayogera ki naye wangamba Robira tujja mukyaza ku mukutu ajja tubuulira bwewavaawo ka space awo biki bimukulu bye yamugamba bw'aba ayogera kikulu talimba akubuulire obulamu bwe nga bwe bwatambula na buli kimu bukyajje kati bwe mwawukana ku olwo tugira n'atubaakingirako ku luyimba lwe twali tugira ne tuluyimba fensa tulaawo waliwo n'omwami bamuyitanga Ssekabba
yali mu byuma n'okero waliwo okero mulala ne Mukasa bamwita Mukasa Wire yali akuba keyboard yaffe tumala ntugende n'agenda n'angamba yenterekereza ku ne muwerekera omwana n'addayo kuba omuwala yali abeera wali ku siteera awo najja nankumbi wali nga akagunji akazimbe ke bayitanga bannamasaka nga waabeera ne muwerekera n'agenda nze nga bo bakola appointments zaabwe nga baŋŋamba ku muno nanga naafuna entambula mugamba kyate okimanyi ngirina nga nvuga lubaluse olina ka 10 bakaita otya yali gundi yali limited waje ekyo bannange ye yavaako okukola Toyota 10 ye model yavaako okukola 10 naye nga yene yalinga ka pick up emabega nga berayo gundi ate kumi nga bw'ogiraba nga bw'olaba touring naye nga ya saloon singa si estate ati ne mu agenda okulaba n'otula mu nkata n'omunona naafa manyi yali yafudde dda naafa ogwokubiri ate nga gyali tebafa no parking n'omugamba omukulu akuyita nzigulawo olweggi nene akuyita naye nga munene kyakuyita n'osigala teriiyo Golden Boy de yayita nakifuna ekyo yali tannaba mu mwaka ogwo gwe gumu naye nga ali olaba okumukisa gundi gwalina kiringa saawa zino ni puzzle okuyita nani puzzle sagala okolemu bintu olaba okugeraageranya kafeero ku muntu gw'oyagala okumugeraageranya oba ovoola buvoola kubanga kuwemula nga mugenze kwanjula ojja njagala nnyo abantu abatulaba bagera bafune ekifaananyi kale kibanga olwaleero wano wetuli ne muba nga mwetambulira bamme motoka konvoyi ya pulezidenti neeyimirira akubuuzeeko kubuuza kuli munnanga oli otya ojja ogenza mubayimbi temuli simulinaamu kati gonankaka kuba naye ate oba simulinaamu enkana kati ate namugeraageranya nte kubatamwenkana kojja abayimbi nedda kati anti gwe obalaba bwotyo nze wenabeererawo nabo ne bwe twali naye sirina gwe ndaba yali yenkana levo kwe yali laba ku kya pulezidenti oba okikasuse wala nnyo anti gwe olaba otyo naye nze bwengeraageranya kuba nze naliwo nendaba gye nali nkirabamu kati kifaanana nga bwolaba Argentina ng'oli abadde atambula bibye Messi n'asiba emmotoka n'agenda n'amubuuzaako waliwo ayinza okugamba mutomumanyiira oba kale obadde otambula mu kibuga nga Lisbon kojja tukomewoko kale nka miliyoni King Saha kali nga ugamba nti King Saha akuyita kale katumuteeke ku level eyo katumusse tumugyeyo tumuteeke ku level ya Saha nti Saha akuyita olaba ne Saha yabuuza ku muwala wa Salim Saleh teyagaana kituufu kati nayo kati eyo level nayo kali we yagwa kati n'oli bwe yali nga naawe ne bw'obeera gwe oli school girl kuba yali asoma yes nakkize ne mutwala ampise era muvuga ne muteeka we yali aŋŋambye muteeka atuukawo ng'alaba kafeero mwali awo nze I set the ball rolling omupiira n'omala ogumusetinga kiringa omupiira okuwa ate n'agusiba bulungi nnyo awo yagusiba bulungi nnyo n'agukuba mu neeti nti okuva olwo nga n'obaako kyonjogerako nga Robbi n'akutta maama okuvako lwo muli muti paka leero mu bizibu byonna nga tubeera ffenna byonna buli ekibaawo era ye akikkiriza mu mutima gwe nti ebizibu byonna ebyamutuukako yegwe wabireeta na buli kimu naye nemugamba naye yasinga nnyo okunjeregera ku mmotoka gye namukimanya emmotoka yalimu ebiraka wansi ng'olaba naye nga yeyange olwaleero waliwo n'abatalina bicycle ate nze bwemba nalina emmotoka mu biseera ebyo wadde yalimu ekituli oli musajja w'amaanyi kubadda nga oli musajja wa ssabu kati bwatusinkana twaddamu okusinkana nga buli lwaddamu lwetusinkana oba
anzijukize mmotoka akujukize mmotoka enkadde ekikoze by'eddoboozi nno lotalizannyira abantu bange tujja gizannya n'ekirungi wanga tugenda munoonya njagala abyeyogerere kuba bwe ndizannya n'ambuuza ati lwaki wazannya eddoboozi wazannya ebintu ebyo kati katumulinde yennyini ajja dyeyogerera kati guni n'abeera nga mu mutima gwe kapito yalinga ajja ssaawa 4-5 kutuuka mu kibuga naye yatandika okujja ssaawa era nga nze 3 nga 3 zimusanga atuuse wetubeera tusinkana tula breakfast yaffe bwe twaba bakuyita mu nnyimba zabangawo yali ayagala nnyo yalina ekintu kimu nga tayagala kulikodinga nnyimba nga apapa nga buli atwala obudde bwe nga buli lwaba alina oluyimba yakutuusiza okulikodinga tulukola ne tulutereka ne lubeera we luli ne tuzigatta luvannyuma ate yali olw'okuba tayagala kwerayo ng'atya nnyo okukola ensobi kati nga ennyimba ze bw'azikola buli kigambo ky'ayagala okussaamu nga okirikodinga n'akugamba nti akati kino tujja kikyusaawo naye twali tukoze kino nti kale ng'akirikodinga butagala kukola nsobi endala yonna kojja mu bigambo by'oyogedde ekifaananyi kyenfunye Bisiriki lwasinkana Kafeero ng'olwedde ali ku piiki ye waliwo emboozi gye twayogera off camera n'ondaga nti Bisiriki ayina kyamaanyi kye yagatta ku bulamu bwe bw'okulaakulana kwa Kafeero kino kijjira kitya mu mbeera mwe yali kuba yamusanga olwedde ali ku piiki kitegeeza ali akola ssente ng'era alinawo osobola okuba ku piiki nga naye tokola ssente Bisiriki bw'ashepinga ki obulamu bwa Kafeero kati mu Uganda mulimu omwana gwe bayita tengetenge tengetenge talina wadde omutwalo naye olaba ebintu byabadde mulabamu nga mulowooza musajja wattu nga abadde amanijinga ebintu bye yali yamubba naye akayanira apo awo naye ng'omwana olabye bw'afaanana kati za akawunti zonna talina yadde access kati naye gw'olaba bw'afaanana naye akugamba nti okugjako essimu ya iPhone gye yali ate nayo gye bagibbye kati awo wenkugambira Bisirikirwa Kafeero yali akola anti kati Bisirikirwa bwe yayingira mu bulamu bwa Kafeero teyaleetamu binombo ndeese miliyoni 2-3 yakola proposal nga yabukadde 152 koja proposal eti anti okukola ng'olina omulimu gw'ogenda okukola olina n'omatiza ekampuni n'oginyonyola nti tunakola tuti tujja kusobola kampuni ejagenda mu maaso bweti ng'efunye kino mufunyemu kino nakino memayireji ejja kuba bweti kampuni nekkiriza nti kati mwagala sente meko tukolera ekyo kitwagala bukadde oba 3 bw'ate oba yatunda teepu obukadde 65 bwe mwali mutatundangako bifo